Oh yes. Rema Namakula yasazeewo okuba nti yerabira Amal batandise okukola amaalo mu hoteli Dubai ne Haji oba Dr. Sebunya omukwano gugenda mpola mpola nga gubasa yes gubasuza mu kabu wano nno batulaze ebifaananyi nga bali mu hoteli Dubai babiri batandise okwekwatakwata ku buliri mu kisiibo kino. Ebifaananyi bino oba oliawo tebyasobodde kuba nti bisanyusa abantu abagoberera Rema ku internet, especially abasiraamu nga bagamba kiki kibagezaako okuba nti bapreachinga bonna yes basiraamu tuli mu sawumu basazeewo okuba nti beekubisa ebifaananyi oba bed pictures nga bali mu buliri mpola mpola. Ekyatandise okuba nti kyogeza abantu bamanga bagamba Rema lwaki atukola bino, lwaki atulaga bino, lwaki asazeewo okuba nti akola ebintu bwe biti mu kisiibo kya Alamanzan. Amaawo Musuuza talabikako ali ne ba anti be ku saidi ya Sebunya abakulu bagenda mu maaso n'okuba nti beesanyusa mpola mpola. Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amenya n'eddoboozi Mpita Jimso Rich Boy Maxodi Junior webala kuba nti otambula nange Brad atambudde nange okumala ebbanga lyonna nkugamba nti maximum respect webale nnyo webalire ddala nkuwa nnyo ekitiibwa muganda wange. Yes, nkuwa nnyo ekitiibwa muganda wange era nkusaba genda mu maaso n'okuba nti otambula naffe gw'omupya ngenda kusaba ekintu kimu genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga olwo nno tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Yes, ogamba otya mu Uganda ali mu Uganda ne bweru w'eggwanga Rich Boy awo Ntambi Jimso yenze nno atuddewo okuba nti kutusaako bino nno byonna nga birina okuba nti bitambula. Rema Namakula nawe kityo atandise okuba nti akankana. Yes, atandise okuba nti akankanya internet nga bulijjo. Birthday ya lunaku lwa leero era nga omukwano gugenda mu maaso n'okuba nti gubasaza akabu ne Dr. Hamza Sebunya. Wetwogerera bano bali mu kibuga Dubai bali babiri bali ng'abantu bangi family namba naye bo basazeewo okuba nti oba oliawo ekintu kyabwe bakikwasaganya ng'abaagalana. Rema Namakula yalabikiddwako e Dubai ne musajja wamanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya bali babiri bali mu hoteli ez'enjawulo bagenda mu maaso n'okuba nti babikola bano nno. Yes, basobodde okuba nti bate ebifaananyi bino byatandise okuba nti byogeza abantu obamama especially abo abasiraamu nga bagamba nti sikyavunaanyizibwa bano eno kye bakoze mpola mpola ekyokuta ebifaananyi bwe biti. Jjukira tuli mu sawumu bano bakutte batadde ebifaananyi nga beekutte mpola mpola nga benywegera. Yes, ekyatandise okuba nti kireeta ebigambo era nga abantu bangi aboogedde ebigambo nti musiraamu kiki watukoze mu periodi bweti mpola mpola naye ng'ate twabadde tusuubira okuba nti Amal abeera ku kido wabula nga Rema tiyasobodde kuba nti afa ku Amal. Yes, tiyasobodde kuba nti amufaako nedda ssebo yabivuddeko gwe nnyaba ali yampuliriza omukwano bagenze mu kisenge ne beesibirayo ne baleka Amaawo Musuuza ne ba anti be. Responsibilities zonna eza Amal bazirekedde ba anti abasikadde beebuuza lwaki Amaawo tebamulese Kampala nasigala ng'abeera ne Kenzo we n'atafuna tram eyo bamami gye bali mu kukola kubanga ebintu babikola byere. Ekifaananyi kiraga nti oba oliawo waliwo ensonga ze babadde beetuusaako Amal ne bamwerabira. Yes, ajjukira nti Rema Namakula agamba tayagala kumanya yafuna bbaawe gwe naawe obanga olina ekikuwujja ng'olaba byakola tebikunyumira genda ofune bbaawe omutwale akole oba akukolere bye bamukolera mpola mpola. Yes, mukwano naye ate tuli mu Alamanzan. Now my take is I think Rema has been there nga takola bintu byatandise kukola recently ebyokusharing ebifaananyi by'obuliri. Yes, abadde ebbanga lyonna ne bwe yayimba ne Bebe Cool Season Nseko yasobola okuba nti ayambala ebiwanvu abadde mukyala wavunaanyizibwa nnyo naye ate omukwano gumudrivinga insane ennaku zino nti atandise okukola ebintu abantu bye beewuunya nga bagamba nti Rema lwaki Rema akola ekitu bwe kiti
tuli mu ssawumu ebifaananyi yabitaddeyo beekutte benywegera kirabika bavana mu mboozi ez'ekintu ekikulu mu ssawumu eno so nga abantu bagamba that is unfair era nga bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti byogerebwa babuuza amaala aliwa amaala tutalabikako bampita ntambi jimuso rich boy Maksudi junior agenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga